Kyokwepicha jangu tugende mu kwepicha. Leero lunaku lwa mukaaga. Ndiko wange wano badde nva kwebakamu. Sawa ziri musanvu. Sawa ziri musanvu kweri. Junior newadde emirembe. Nanti leero lunaku lwa mukaaga. Naye nga mbabuuzaako yonna gye muli. Mwebale kugoberera Junior, mwebale abalabye programu yange ya Anikati ejo nabaddeyo ku NBS Anikati Kalakata. Mbadde maze ebbanga lya mwaka nga mulamba. Nga sappearinga ku TV stations. Naye abantu ba Anikati, Spark TV n'ama TV amalala. Nazzeemu okukola programs ku TV. Olwokuba nali naziyimirizaamu nga nina ensonga zange. Bigayo adde bagenda mukuba ebyo ebinnyo. Bulunoke ye yamutaasizza. Bigayi jo wabaddeyo meeting y'abayimbi. Bigayi n'ayimuka agenda alumbe Eddie Kenzo nga bwe mumanyi nti Bigayi ayagala nnyo amawulire. Sebo yastuse alumbe president w'abayimbi Eddie Kenzo era Bulunoke yamwambalidde mangu. Lwakuba Bulunoke teyamukubye naye abadde agenda musabula. Bulunoke adde agenda kuba Bigayi ebyo ebinnyo. Kuleeta kakyankalano. Abantu baawuma mukoze kinene nnyo kuleeta empalana mu bayimbi. Mwagala kusigala nga mukyalya sente z'abayimbi. Wuma. Temwagala bayimbi beegatte. Federation zonna zabadde zitudde. Ez'abasongolwaita kadongo kamu Bigayi nga ayagala kuleetera Nsasagge. Alumba Eddie Kenzo. Segera. Bigayi badde bagenda mukuba. Bigayi lekerawo okuleeta obuvuyo where it's not necessary. Oyagala nnyo amawulire kati ekyadde kikulumbisa Eddie Kenzo. Babadde bagenda kubanga ne Eddie Kenzo tannakukuba. Bigayi olemeddwa okula. Oyagala nnyo ebintu by'amawulire bali ku mulimo gwabwe abayimbi. Beegatta. Balwanirire copyright. Basobole okufuna ku ssente. Wowulira sitole z'abasebatta. Okaaba amaziga kuba tebafuna mu ndongo. Tebafuna mu nnyimba zaabwe. Kati kibigayi kyadde ssebo kisituse. Ngera bwe kyagala nnyo amawulire. Mbukirumbe Eddie Kenzo Bulunoke tebava mukwata adde ajja kukuba. Empisa zikubuze Bigayi. Wuma gy'oliko gye muliko eyo wuma yesinza okuleeta ebizibu mu bayimbi. Bababuuziza abawuma mwagala ki? Mbu mwagala bifo. Sibanya babawo obwa vice, babawo obwa sente ze mulidde tezibamala. Sindi sente ze mulidde mu wuma tezibamala. Kati abayimbi onaddamu okubatuuza. It is the first time Eddie Kenzo okutuuza abayimbi bonna ab'amanya. Kati onaddamu okubatuuza. Sente zonna mbadde mulyangambye. Kati abayimbi abayimbira mu Western Uganda. Abayimbi abayimbira e Busoga. Abayimbi abayimbira mu Northern Uganda. Nga sente zaabwe mulyandye tukooye wuma. Abantu bakooye wuma tugikooye. Muleko omulimu guterere. Oluyimba lwa President Museveni lwokka olwompenkoni lwakola obukadde 8. Abantu baleka bakole copyright law. Omuyimbi afune mu maanyi ge mu talent ye. Is that hard? Kati kiri kye Bigayi. Kyabadde omanyi wuma nabati nze Tamale mmanyi buli ekifa mu bayimbi. Kubanga ababadde organizing bensiba mu bakama bange. Abase music chovalamba manyikati oba Bigayi eyo wuma yabadde ze kuleeta Nsasagge. Kyachi Bigayi kyadde kirumbe Eddie Kenzo akikube mbu kikola amawule kwa kimanyi Kenzo ali short tempered. Bigayi kula. Deka abantu balwanirira omulimo gwabwe. Ekiseera kya wuma kiweddeko. Sente ze mulidde mu bayimbi zimala. Sindi sente ze muliddeko zimala. Muleka abantu bakole federation. Abantu bafune muki mulimo gwabwe.
nze Kenzo mmanyi nti musajja wattu bali ku mirimo gyabwe kubanga wabayina buli muyimbi ow'amaanyi mu federation ye Chegera basongo raita batudde federation y'aba mukwatagane ninga copyright lo yontufu base batabagenze tebafunye mu ndongo bakafeero nga TV bakola mbukozi sente so big guy badde bagenda kusimula ate Bruno ke yandikubye Bruno kenze mumanye muntu ali very humble Bruno kasiba mu gym boba big guy ononya bogwirako eddalu next time todanga mogwa mu gap za Bruno kabadde ajja kusabula oli mu meeting ogidisorganizinga kwanga yabadde agenda yo abayimbi bajja kukuba big guy abantu bakoye esente ze mulidde zimala awo nga nvuddewo mu byabayimbi kwanze mpagira bafune copyright law bali mu sente bali mu talent yabo tulekera obakolera kawoshi so olunaddako big guy okulumba edikenzo abayimbi bajja kusabula ndoze jo wasimatu se big guy sebo okube meza nga big guy okube meza okubangani sebo kyakubye meza kwanga edikeza gate tujja bajjamu so teri agenda bawa bifo ku cabinet epya big guy abayimbi basalawo bonna ab'amaanyi basalawo to move forward so big guy yasimatu sokubwa nga Bruno ke bamukutte bukwasa yaddaja chikuba nze Bruno mumanya aliyambo oyo Bruno ke golaba Bruno ke talwana naye wowe yagala okulaba omuntu ali violent Bruno kainzo kutuzaako panche mu big guy amanyo ne tugalonda nga edikezo takutte nako so bye byabadde mu meeting z'abayimbi engumi Katono etokote engumi yabadde tokose big guy kwagala kulumba edikenzo ne bamukwata ozanya gwe n'abayimbi kundo nga ayimbi tebakyaya bintu bya bamanyira uma bagikoye sete zimuliddeko zimala kyovulanga edikezo yali mugezi yakola obwo bulijjo n'ogundi kwa sete bulijjo zikoma Kampala abayimbi abayimbira mu Western Uganda temubawa abali mu Eastern temubawa naye ngumi jo yabadde egenda kutokotera mu lukiiko ketubasabire baganda bafa abayimbi bakwatagane story singo bunene mu nsi yonna president wa Russia Vladimir Putin ejjo yabadde ayogerako eri eggwanga ye story kati esinga obunene mu nsi yonna abatunizi y'ensonga gye tugoberera waliwo ku etandise okutekinga place mu ggwanga lya Russia nga abadde akulembera bamasinale Wagner group abalwanira mu ggwanga ya Ukraine yefuulidde bakamaabe abatuula mu Russian Federation. Kino kiddiridde olw'okuba nti amagye ga Russia gaakubye omuzinga oba gye bayita missile mu base ya Wagner group. Jukira Wagner group ebadde paramilitary force Russia gyebadde ekozesa okulwana mu Ukraine naye ebigenda maaso biraga nti Vladimir Putin president wa Russia afunyemu obutakkaanya ne general atwala ejje lya Wagner group oba omwami oyo so omwami ono bwe yanyize akulira Wagner group oba bamasinale ba Russia yasazeeko dda ebitundu ebimu ebiriranye border mu Russia. Audio zakoze ziraga nti munyivu eri mukama we Putin n'engeri amagye ga Russia gye gatuttemu olutalo so webukeredde olwaleero president wa Russia Putin agumiza bannansi ba Russia n'agamba Russia ejja kukola buli ekisoboka okulaba nti bayise ba traitors abali benkwe bakolebwako. Tanka zivuddeyo mu kibuga Moscow n'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu kibuga kya Russia ekikulu nga omwami ono atandise okumakinga ayolekera ekibuga kya Russia. So
omuntu ayinza kirabanga attempted ku omuntu ayinza kirabanga ku nenga bye bigenda maaso mu Russia Wagner group ebadde rwana oba ba mercenaries abadde balwana olutalo Ukraine befuulidde president wa Russia Vladimir Putin era basazeeko base commanding base y'olutalo olwo mu kitundu ekimu ekya Russia. So ebitundu ebimu ebya Russia omwami ono akulira Wagner group avudonaga nti biri babina mu control TV za Russia kyeziwakanyiza. So byebye biri mu ggwanga lya Russia si birungi nti waliwo kubagana wakati wa Russia itself. So byebyo yeyo story esinga obunene eri mu nsi yonna. Nenga Vladimir Putin president wa Russia yayogedde eri ensi n'ategeeza nti ba traitors tajja kubaleka. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Russia efuna ku mujjukira mu biseera bya president Yeltsin bagezaako naye okumuwamba. Mikhail Gorbachev naye bagezaako okumuwamba. Russia yakafuna ku ezisukkamu 2. Kino we kibanga amawulire agava Russia matuufu kiyinza okuba si kyekisoose lwakwa ensi kyeyeraliikirira nti Russia yensi esinga nuclear warheads mu nsi yonna. Ekyo kyokka kyobulaba NATO ne America bali so focused ku nsonga eno olw'okuba nti Russia yesinga nuclear mu nsi yonna. So Russia bwetabanguka nefuna civil war ensi yonna eyinza okufeesa. So kyolaba nga NATO America babadde boogera ne baga Biden bamu briefings ku ngeri gye bigendamu mu maaso. Yo story eriko story ey'okubiri yabadde ya Titanic abagagga 5 abafudde bafudde nga bali mu kaato babadde bagenze kulaba Titanic. Abasajja bano babadde bagagga ddala ng'era omu ku bo biliyoniya mu Bungereza. Akaato ke babadde batambuliramu munnange kabaluse oluvannyuma lw'okufunamu obuzibu. Ensi yonna yabadde banoonya nga kwotadde ne Coast Guard ya America naye bivaayo biraga nti bambi bafudde nga baagala okulaba Titanic. Remember Titanic lyeryato eryali lisinga obunene mu nsi yonna by that time lyatomera iceberg era abantu bangi nnyo ne bafa. In fact ke kabenje akasingayo okubeera popular mu nsi yonna ak'amazzi Titanic. So abagagga bano bakeera ku makya 5 ne bagamba ke tugende tulambule ebisigalira bya Titanic naye tebasobola. Akaato ke bali batambuliramu kaafuna obuzibu ne kabaluka. So byebyo mawulire si malungi okuvaako erudde eyo naye nga abantu bangi babadde beebuuza lwaki abagagga bano ku sente ze baali balina basalawo okukozesa kashato akali substandard kubanga bagenze okunoonyereza mu butuufu nga video game yebadde ekavuga bino abaana bebazanyisa PlayStation baziyita ki pads abaana ze bazanyisa PlayStation zibadde bakozesa okuvuga akaato kano. So reckless abachita batya negligence about their lives ye yabaviiriddeko kola ki okufa. So emyoyo gy'abagenzi mukama agiramuze ekisa. Penge nakulabyeko ng'oli n'abaale mu ensi nga mu olina ekyo ekivubuka kimbega kyekatongole nga mugamba nti akasooka story ya Alien Skin. Alien Skin ali Bungereza yagenze kuyimba bambi mugende mu muwagire Alien Skin ayina omukisa mu nsi nabagamba bana Uganda mu nsi temulwanisanga muntu ayina mukisa. Alien Skin ayina omukisa. Palaso teyagenze palaso teyakoze kirungi. Togendanga ku stage na muntu nga akusinga maanyi. Right now Alien yasinga okutunda mu Uganda. Alien si yasinga okuyimba. Alien si yasinga ennyimba ennungi yasinga okutunda. Bintu bibiri. Palasa asinga Alien Skin ennyimba naye Alien aliko God's favor yenjawulo. Alien kyayina bakiyita kwagala kwa Katonda okutagulwa.
alien skin guno omwaka gugwe Katonda ayolesa amaanyi ge n'alaga abo abaali ab'amaanyi nti banafu. Palaso ensi temukyawangako. Palaso tumwagala. Palaso ye muyimbi asinga oluyimba lwe basinga okuba ku birthday mu Uganda. Buli omu alukuba. Palaso ye muyimbi asinga oluyimba olw'abamaama. Mama nsonyiwa sina bingi byakuwa. Nafuna mama njakusemvula mpola. Ennyimba za Palaso zinyuma. Aziwa obudde zirimu amakulu. Kivulanga ne Ssaabasajja Kabaka yalonda Palaso. Naye right now alien skin kyayina God's favor. Katonda bw'akuteekako okwagala kwe akuyimusa n'abantu ne beewuunya. Alien skin byalimu birooto Katonda bye yamuwa. Era teri muyimbi agenda kuyimirira mu kkubo lya alien skin. Omuntu nga yayagaddwa abantu ne waaba talina kyakola. Omuntu nga yayagaddwa abantu ne waaba nga talina kyabagasa. Alien ayagalwa. Kubanga yava mu ghetto. Abannayuganda abasinga obungi baagala nnyo abantu ababafaanana. Bw'ogula Range Rover abannayuganda tebajja kwagala kubanga abasinga obungi babonaabona. Palaso wa alien skin wa ghetto. Emirundi mingi ghetto ye Uganda. Ghetto bw'ekwagala ensi ejja kwagala. Kubanga abantu ababonaabona mu Uganda ghetto mentality bangi. Era alien skin okutuukako eyukke kirooto. Ali mu birooto bye. Ayinza n'okubba perfume oyo. Yenna ne kyalimu takitegera. Alien yabbye bwedisets mu nnyonyi. Kubanga bambi birooto alaba bipya. Osigire kati waliwo wana abayimbi bemmanyi nga baako wano okugenda ebweru. Ne kati bambi ye alien yalabira ddala bipya kubanga mukisa gwe. Mukisa gwe. Abantu muyige ekintu kimu mu nsi buli omu alina omukisa. Alien skin alina omukisa. Osigire. So mugende mumuwagire. Palaso kye yakoze kirungi nnyo ekyokusigala. Kubanga kijja kuba kibi nnyo alien okumala okuyimba mugende Palaso asigalewo ku stage yekka. Kijja kuba kibi nnyo ku muyimbi nga Palaso mumuwogganire vaayo ffe twagala alien. Kubanga kubisaamu akafaananyi nga alien skin yakutta omuziraga byonna bye mwagala byonna mubikole. Naye tunzijukiza lockdown. Buli omu yaliko mu lockdown. Nega twatandika tulya nkoko. Ennyimba za alien zina engeri gye zikwatamu abantu ababadde mu mbeera embi ne bafuna essanyu. You know me city at danger ne bwonkwata kakati Palaso akola ensobi. Gw'oyinza okwegeraageranya n'omuyimbi akusinga abantu. Abayimbi banoonya nambaazi. Kamiri tayinza kulinnya Bobi Wine waali. Mugende mukube mubukedde. Mbu Bobi Wine olwamaze okuyimba abantu ne bagenda. Ow'amaanyi talinnya w'amaanyi waali. Messi ne Ronaldo basambanga ero kirasiko. Teriyo lunaku nga Messi asala Ronaldo. Powers respect themselves. Palaso kye yakoze. Usigazaamu ka integrity. Ne kati kale Palaso alinye ku stage n'alien. Concert ze baategeka wano zaatulaga ani yaani. Ekyaddala kyalien kiyina abantu. Ewa Palaso wali wakalu. Kati goza Palaso yetayiga. Palaso teyayiga mu concert. Balamu n'atuuka n'okugamba abantu bayingirire bwerere era ekisawe ne kigaana okujjula. Uganda zezimu ku mawanga agasinga bakireeresi. Naye baagaana okugenda ewa Palaso. Kati bambi Palaso yafunyeemu ekyokuyiga. Palaso tewakoze kirungi. Tobula akadagala asikayaaye.
dagala asirwanga akugamba mbubambi yakikoze mwoyo mulungi nedda si mwoyo mulungi Palaso bamukuba hands down ekyo kyo kyaggwa nze ng'omulamuzi wa social media yasigalawo omusango nagusaladda alien skin won tewaliyo mpaka ndala tewerumya mu 20 otegeka endala alien yakuba Palaso namuleka mu kkubiro nze kyenalaba erugogo kyabbala so anko Palaso wamabeera wooli Uganda tebakozesa nsobi ekisajja kyo sooka okireke alien ye musooke mumuleka amaanyi mangi ayina bapikerere bangi TV zimuwagira kati sooka omuleke God is favor napiru tolwanisanga omuntu ayina abantu gwafuuka omubi alien muyaga era gwalien nkulabula ndaba bagala kuleeta mu byabufuzi alien nkulabula tosala nodde newaffe alien tosala nkulaba batandise sibanya Bob Wine omupya sibanya ane Bob Wine ebwato bwe yajja omuntu aleeta abantu tomuyitwa kwa kati kyoto kikyaliko kubuze sajja kyaleeta abantu emitwalo 5 mbulya munnabya bufuzi mu Uganda abaleeta gwembulira yo muyimbi aleeta abantu alien yaleeta emitwalo 5 ebiri mu ndesatu mu luguudo nze nino omunene majje yankubira esimu na Junior what's going on there nemugamba afande first wait there is this guy called the alien now where has he come from it is a musician ngabali mu government be bankubira Junior what's there why is it road blocked nemugamba afande you wait there is alien chimenke omuntu kasitafu na sirogan oyo mwana uhu oyo alien musoke mumudde wa bali mbabuulira nze nasanga abawagizi ba Palaso nga bazze okulaba alien ne bangamba ffe tetukyawanga ku Palaso naye right now ffe tuli bakimenke nze Tamale nze mbimanyi omuntu alina abantu ku ground goyizo mulwanisa oyagala ofe this is a storm the bali omuyaga guyitewo alien muyaga omusajja akola kiri kimenke nze namuvaako nze alien nali simwagala era mukimanyi mwenna nasooka kukivuma ekyo ekivubuka naye ekyemmala enviiri ku mutwe natambula mu kibuga ng'abantu bonna bali ku kimenke bonna bali mu wuuhu neŋŋamba this is a revolution government wake up omwana ono tatuva mu ngalo bannange Bob Wine bw'atyo bwe yajja alien skin bwe yeegattako Bob Wine twanguwe abenale muve mu bintu ebyo ebya police siba mulimu police simanya mulimu mu agriculture simanya economy alien sibi economy bino wake up where are you government where are you era mwagalera mutuwe sente tuvuma alien temumukiriza kusalaawo gwe ticket nezigwayo mu Legends Hotel kati mwagala Palaso akoleki mu butufu naye wamana oba muwagizi wa Palaso ku kisajja abantu bekyaleeta ku Freedom City nzawe nakyukira nze sirwanisa muntu aliko favor ya Katonda waliwo obubonero wamma obulaga nti omuntu ono aliko favor obubonero bweyoleka Katonda gwalonze amusukulumya mu balala alien Katonda amusukulumiza ku banne mu wiiki 2 omuyimbi ategeka ekivulu mu nnaku 4 gwali omulabyeko nga talina sponsor oyo kimenke tumugende empola this is a revolution this is a music revolution umanya bana mulwawo otegeera fa abategeevu tulengerera wala nze Junior ndabira wala neŋŋamba how can this come Bob Wine bwatu bwe yajja nga tumuyita munwi wanjaga
nga intelligence eketta babaka sibanya ba minister kumba asobola okunyenya government ali magere tugenda okuzuukuka aba government nga is too late ebyaliwo mu kalulu mwabiraba twafiirwa abantu bangi because of negligence. Let us act tumuteke kochi amaaso nomuntu aleta abantu bweba tutuloza ti government tujja kutuula butuuzaawo tutunule bwabolekeza entebe alien bwayimirirawo naga kati tumakinge nga tudda ku state house. Oyo mwana asset alien is an asset. There's something unique. Chenjagala manyize junior ndabe ebintu waliwo obubonero bulanga si bwa bulijjo wamma. Nze abantu abatali ba bulijjo mbalaba kwa nange siri wa bulijjo. I'm also exceptional. Nze junior bwe nkugamba ekintu kiteekeko nnyo amaaso kanze mutegeevu eyasigalawo. I'm the only one okuva omugenzi Isimalo yafa nze mulamuzi wa social media aliwo. Supreme Court of Appeal ya Public Court nze agituulako ne Kaye Wisdom. Twali abalamuzi ba social media basatu Kaye Wisdom, Technocrat Junior ne Jajja Isima. Omwoyo gwe Katonda agumuze mirembe. Era Isima eddame lya Isima lya social media liga nti bwe siitaabeewo Technocrat Junior yalisalanga empaka. Impoziko you cannot appeal ewa Kaye Wisdom jotwala apiruzo fenga abalamuzi ne tutuula aba social media ne right now ng'omulamuzi wa social media yasigalawo nga nkozesa obuyinza bwange alien skin ye muyimbi asinga okutrendinga mu Uganda. Era kati palaso wamma anko piche wakoze sirikira ddala ebyo ebyentalo kati wamma bivemu sajja kijja kuleega wadde otuuka ku stage ne bakuba obucupa palaso. Nze ebintu ebyo mbirabye vayo palaso yinza omujjayo king of Sakafiri boss. Era palaso ina ba advisor balungi palaso ina ba advisor bege bivemu ticket visa sazaamu gasiya okola erinnya kyangu naye okulisula olunaku Besigye lwe yayimirira ejjinja. Besigye yawa Bobi Wine amaanyi n'agamba nze kano kiza Besigye nti ye ntonzeeyo ba Besigye abalala nti ye ng'ensi emulaba era ku ba Besigye bentonzeeyo ye Bobi Wine n'asituka. Besigye had surrendered his power. Okuyimirira ku palaso okuyimirira ku stage n'alien abantu ne bakubira alien skin endulu that means the palaso is master no more. Goroza lwaki baka miliyoni babebe kulu ne Bobi Wine balwanagananga. Onoonya ani ayina abantu. Nze junior bwonvuma ku social media nsooka kumanya oba oyina abantu siddamu muntu gwensinga following kubanga bwenkuvuma nkujjako abamu fe entalo za social media tulwanisa ayina bantu. Nze junior oyinza okunvuma nga teri akumanyi kati nkuddemu nti ankuwe platform. Nze sigaba firi ya time. Sigaba firi ya time. Not at all. Kakati kusawa za kakati. Truth be told. Alien si asingo yimba mu Uganda. Mark my words. Nekati yaliko favor. Nze nalaba Eddie Kenzo nga akuba stamina. Eddie Kenzo we yakubira stamina. Ngulabira ddala Eddie Kenzo aliko amaanyi ga Mukama. Stamina. Na jangu nkulage gwe Eddie Kenzo omumanyi ebiseera ebyo gwe. Gwe bayita Eddie Kenzo wali omumanyi gwe. President n'atuuka omutumya. President Museveni yatumyako Eddie Kenzo kulale. Gwe twazina stamina gwe omumanyi. Kamiri nze wenda bona omwana alien. Anzijukiza Kamiri wa kipeepewo. Kamiri we yakubira kipeepewo. Nga Kamiri oyinza omwesimba mugwe.
Kamiri ngoyizo mwesi bamu East Africa. Omanyi kipepe ogwe kyeyakola East Africa. Natuuke Tanzania. Nga beegomba okulaba kamiliyoni. So, buli omu ayina essaawa ze. Buli omu ayina olunaku lwe. Buli omu ayina omukisa gwe. Tolwanisanga abantu. Ekiseera kyabwe kiba kituuse. Sisobola kulwanisa alien. This is his time to shine. Abantu mwalema okutegeera ati people are unique. People are unique. Ensi egenda ekula. Abaana bakyajja. God is favor. Kipepe ogwo omumanyi gwe. Nze nali mu P5. Ebuddo. Nga kamiliyoni yakubye kipepewo. Nenga kamiliyoni zo mwogerako. Va ku kamiliyoni w'ennaku zino. Va ku ono kamiri. Bob Wine lwe yakubira mama Mbire. My mama Mbire ne Juliana gwe. Ebiseera ebyo mwe mukyabijjukira mmwe. These were music powers. Nga kamiri atambula enguudo ne zikwata jamu n'akwata lwa kamiliyoni. Naye kati amaanyi asonda masonde sajja waffe. Hey, revolution, entertainment ekyuse. Times have changed. Kati abantu bali mu city at danger. You know me, city at danger. Nebwonkwata, ibana. Alien, fete tukuyinaako buzibu naye otubidde abakazi obamazeewo. Alien skin otubidde abakazi. Abantu bakomplaininga. Bakazi babwe tebakyebaka gwasitula obunyama. Abakazi baliyo bagachi alien ekyo nekimala kimbuliramu. Alien skin wegendereze ebikazi byebulaaya ebyo biraba. Bikwate empola bina babba babyo. Nze nkubuulidde. Ebyo bikazi birya nnyo abasajja. Ojja genda okwata ku sigwayina obunyama. Bubanne njagala amanya abakazi batijja. Banne ekimenke. Era ekimenke banne ne malankifuna. Bakazi. Nalaba luli ne Donizera agula tiketi. Ekigenda okussa alien bakazi. Women. Ebirala byonna tetukuyinaako buzibu. Alien va ku bakazi baffe. Abakazi be basinga okutijja ennaku zino. Ekimenke. Banenze ekimenke ne kindyamu. Simanyi ekimenke. Oba kiwooma kitya. Alien. Ankukomyawo. So, ekyokubiri alien mumuwe orientation. Teyemakulira mu supermarket z'Ebulaaya. Omanya amaduuka g'Ebulaaya ebintu gabiteekaawo ku display. Alien tukwata ku kintu n'ekimu ebyo tebiba bya bwereere. Oyinza okwemakula ate tugende tudde mu bya Irini Namubiru. Bannanga alien bamukutte. Sibanya neekereesa akuuliise nayo. So, Douglas, omwana oyo alien mumuorientinge nti ebintu by'Ebulaaya amaduuka kamera weeziri. Alien oyinza obutasanga waatunda naye nga kamera zikulaba. So, mumuorientinge nti amaduuka gotagemakuliramu. Twamulabye olwedde headset z'ennyonyi yakuuliise nazo. Haiti twagala tekuddamu ebyo. Ate kimenke bamusibye ku Scotland Yard. So, n'olwekyo stories zezo. So, Douglas mumukebere bulungi alien nga mufuluma. Ebyo byo bakwatira ku kisaawe. Mbwate So, tubeere nti tusigaza ekitiibwa ky'eggwanga. Naye ng'ebisigadde omuyimbi waffe tujja kukola ki? Tujja kumuwagira. Sami mulwadde. Kati ombuulira nkole ntya? Nakalaba abalwadde. Twaziika mukwano gwaffe Isima gwe twali twagala otunyumiza Sami. Oba alwale. Ekivuuka ekyo kyabulwa amagezi. Nekibulwa okutegeera. Nekigaana okwebuulirira. Mu nsi kasita ogaana okwebuulirira by'ofuna.
Kiriyo kyasamiridde tetujja kusondera. Gena mweni yupi bakuwe sente. Wali oloza bakwagala. Nopo ina omukwano. Bobo ina omukwano gumuli ku baganda be. Wano Isimalu yafa ekyo kivuka kisamisami kyakola video mboka afe. Nze samisami ne buofa. Nze omuntu yenna eyakola video nga musanyufu nti lwakuba Isima bamutta ne buofa. Kubanga entegeera yeba ya Mungu bannyo. Sikuinako mukwano. What goes around comes around. Abantu abamu bye mwogera ne bye mufulumya bijja kubaddira. Samisami is paying back. Abantu ne bafa mu Uganda no celebrating. Gwenga watondebwa mu bbumba ki? Keru kugolola embirizo ojja duulira. Hey! Lujja kugolola ofuke n'omusaayi. Abantu bakolima, ensi ekolima. Osanyira otya abantu emisango bootateeka ku nsi kubanga oli mu struggle. Ffenna tulina kuba mu noopo. Ne muvuma abantu kuba ati bawagira bye muwagira. Kati muli eyo sawa lumbe lunnuma lujja kuluma ofuke n'omusaayi. Munange ensi bwetyo bweri. Muliro gugenda na muliro, ekigodo ky'embizi kigenda na kamulali. Ekiriwo kimala. Ennyindo y'enkoko ate kyekyenyi. Tosiga bukyayi n'osuubira mukwano. Bw'osiga bukyayi ofuna bukyayi. Oyo omwana simanya samisami yasiga bukyayi era bwakungula. Ffe tulina abantu mwene yopi abalwala ne tuwulira bubi. Nkuweeyo omu lumbu yasobola okulwala ne tumusondera ne ate samisami tetusobola. Omuntu osiriwalako n'obaako wookoma. Isima afudde. Musajja atuba mukubya amasasi ng'ojja okola video. Ng'ate oli content provider. Ebyo birina kwogerebwa ba mu kisenyi. Nikyava ne kigati Isima balyose ne bamutta ng'ensi ekiraba. Nga kina ne basiru banna bakigobere. Wali olowooza ogenda kubeerawo olubeerera samisami gwe. Naawe era ettaka likwesunga. Abantu abamu mulina okulozaako ku nsi. Mulina okulozaako. Obwo bushares bwe mufuna, that's nonsense. Kati shares zikuyambe. Mwagadde nnyo following ne muwayiriza abantu. Ne muvuma abantu innocentire. Ebyakubya Isima amasasi tobimanyi bireke. Ne muntu luvayo kana labyo no penge. Omanyi penge nsana kumwogera kubanga yagwa. Ali n'ekiro kimbega Julius Katongole. Mbu Isima teri lunaku nsiro yalekerera Isima. Let me educate you gwe penge. No basiru bano bobeera nabo. Abantu bebweru bawa tata wa Isima sente pitirifu. Buza kakalamu. Abantu bebweru bategeka okuvira ddala ku maziika ga Isima mpaka kudduwa. Abantu be diaspora bakola omulimo gwabwe. Era tubeebaza. Abe Uganda abalemererwa okujja si musango gwabwe. Kati we baali bazze bakyuse eki olwo Isima alamuke. Mulekerawo nammwe okunenya abantu ebyekisiru. Musiba tata wa Isima talina kyalya, okikakasa talina kyalya. Just kukakanya abantu muyiseewo bye mwagala. Lwaki mukakanya abantu? Lwaki temu appreciating abantu bye batukoledde? Abantu bebweru basonda sente empitirivu. Nze nali kakiika akategesi. Eri abantu be diaspora abandi batuwa emiliyoni ezisukka mu 210. Lebeka agaba yeka yatuwa miliyoni 4. Kakati lwaki okwata abantu ensobi kubanga oyagala okuyisawo ebya struggle byo. N'abatali mu struggle mujja kufa. Okufa kya butonde. Abali mu America bonna bafudde masasi.
mu Uganda era abantu bafa. We are all going to die. So temukwata kufa kwa abantu ne mutandika okutukakanya kwa goyagala kuyisaawo byoyagala. Tokakanya bantu. Osolo wagira struggle yo nga tutaddemu yisima. Osigira irusobula okuwagira Bob Wine nga tutaddemu Junior. Paizo mbulire kigwembwa. Ombulire ki ku Uganda nache stamani. Wono juzi mwali wano Junior bamukutte. Nze Junior bankwata. Bankwatire ki? Nze nyinzo kujano ku Facebook mbakubira omulanga nti munzijeyo. Waliwe yanzijayo ku police waniko omukono muwe sente. Nze byange mbyemalirira. Nze byange tebisula. Mbu Junior bamukutte. Nze Junior nkole fujjo lyange nimanya wawe ndikomya. Nze ndi mwana wa waka. Osigira. So nze temwetagana kutyana nnyo. Nti bannange gwanga mujja. Gwanga temujja. Ebyange mbimalanga. Nga sivudde nawe essimu ejo manyi benkubira. Manyi abayina obuyinza. Nze manyi abayina obuyinza mu Uganda. Muliro munja Samira Juniors baba mukutti. Sibanya tekinokulati bamalaga mukwata batyo. Ompita Bobby Yanga. Ompita Sauda Madada gwe. Nze nabaga muzije mu level za mwene temuwulira. Nze sijja kwa no social media kufuna sente. Ebyesiru bye mulwanira. I'm past that level. Nzigire. Nze byange tebisula nsingira budukulu. Ensiribwe zinnomirayo. Jajja teyabula President 7 yawulira ati muzukulu we Tekinokulati Junior ali mutaka bamukutte. Oyagala gwe revolution etandike mu gwanga. Oyagala government yegwe. Nobitunuya n'amaaso ne gakuluma. Nye kati mwali mutandiso sasa nnyo obulimba mumpite yekolera. Abo be yekolera be basula mu makomera naku 3 omulamuzi taliiwo. Nze fayiro yange esula. Era wenyini we bali bankwatidde najjayo bujja simu yange ngambaako gwenkubira. Jeno jali gwe nakubira laga lerizimu. Chi odebe jolerizimu. Ngazira wange nga nwa juice nga muli omwasamirira. Oba lwaki muloza buli omwali bubi? Oba lwaki muloza buli omu wakubira ndulu? Nze bisera by'endulu njabbayita nesikati. There is time where we shall need you. Mutulekanire. Nzompita sipapa. Twalwana entalo z'aba sipapa abo nze nakwekako sipapa ekyanje. Ngamanya yimiridde ku gange. Nze gola banze Junior. Maimwe mutulabireyo ne mutwasamira. Kwata akonda bolabe bwenzito wakwe. Bye nali bali abapolisi mbagamba. Nimbagamba afande this something small. Eno spasio yange teina jiraga. Yusigira wamma. Eno serious officer yasoma political science. Abamanya abakungu beggwanga bebani. Kati President 7 yayinza oyita ba senior serving officer nesta agenda kololo. Nze asookayo. Hamwe senior government worker. Newe tubibanyonyola temwasoma. Muli mu mbeera mbi. Sibanya you are total idiots. Soka webuuzemu Junior bamukwatire kuki. I'm law abiding citizen. I serve as an example to the rest. Nze kolologo yange judde bakano bajeno. Kati gwe yeri mwani. Bajja kusiba gwe. Bajja basiba. Nze nyizo kubuka kabangali nze. Oyagala bali bagala kunkola byali yeni. Nze niramanya agabuka kabangali nti nziruke. Ompita ali yeni skini. Nze byange bya masimu. Kolo. Talk to your superiors. Sina budde bunyonyola. Tiate munange. I don't have that time. Chenalimba gamba. You are delaying me. Nina betaka be nino okuzza ku bibanja. Kati gwe ondwisa. Spasio yo teita masasi.
Mbu no one is above Dero. Gwanya genti ndi above Dero. Kati jawo kalonzi guleke emisango. Mwagala nnyo ekizibu tulabanga tuli bubi. Mwagala nnyo tulabanga tubonaabona. Mwagala nnyo tulabanga tuli makomera. Mwagala naye tekisoboka. Sigira. Hey Junior, ndi wange ndi muloji. Nze mwankubira n'amasimu nga ndi muloji. Nali nakulabye. Nina ekikazi kinyarwanda kisava. Junior bakutte. Ekikazi kyene Junior. Lwaki tojjako essimu ne tumaliriza. Nali nakulabye muloji nga nebase. Nga n'ekikazi kinyarwanda kisava kizibu. Muli omunsumbuwa. Junior bakutte kati bankwate nga ndi muloji. Era bwe navaawo kuba poliisi nagenda bugenzi muloji kuwumulako. I'm busy enjoying myself. Munsumbuwa. Era kakalamu yankubira essimu nga ndi muloji. Namuga kakalamu ndi muloji nina kyemmaliriza lindako. The woman got angry. Na Junior lwaki tojjako masimu ago. Essimu twagisamu aeroplane mode. Mwagikubako nga kweri. Nze Junior obo yagala kunkwata. Nze nabaga basobola kunkwatira ku bintu bibiri. Mabala na maloji. Jembera. That's where Jembera I'm resting. Mundu opye mu bakulu Junior abera maloji jakolera emirimo gy'eggwanga mwagala mbeerewa. Where do you want me to be? Abatatuwumuleko in our free time. Omanyi omuntu okukubira essimu nti oli ku poliisi naye ng'oli muloji. Omanyi nga bwe kiruma. Ne bakaba nani ansibye. Nze ndi muloji n'abanikati bankwere naye aba ndi muloji naakulabye. What's going on? Kati poliisi yeroji. Umuntu oba okubeera celebrity. Zo kivulanga ebyobwa celebrity ngenda bivaamu mbibaddiza abana Uganda. Kwa mutumalako emirembe. Okubeera n'erinnya mu Uganda is total burden. Toyina budde buwummulako. Ndina ekikazi kisava kizibu kyali kiva Rwanda. Munsumbuwa Junior bakute tuze sibanya tukuyambe ne bamundeetedde kondo mundala oba bwe mbanga sikubidde nti ndi mu buzibu tokuba. Nze buli wamala okola emirimu gye mbeera nnyawe naakulabye ku Domas nga am resting banyiga massage nze mbeera mu sauna. Manyo kubeera muloji nga abantu bakusumbuwa gwe nga bwe kyenyiiza. Natuuka essimu nenjijjako. Junior bakutte, Junior oliwa. Ne baba nendi muloji nebase. Mbutuze tukuyambe ne bamundeetedde kondo mundala. Zino zo nina tezimala. Bintu ebimu nammwe mukuleeko. Kwanza obwa serebu buntamye. That's the truth. Njagala bubaddiza obwa celebrity. Nyene nkola ebirala. So sijja kusukawo wano kanaabeko nga bwe mulaba mbadde naakazuukuka weekend nzuuka saa 7. Bano n'abankubira balabika b'amataka. Tujja bazzaayo tebufaayo ku bibanja byammwe. Naye si ku weekend kuno. Weekend sikwata simu. Mbeera mpummudde. Etteeka bwe litugamba ba senior officers that on weekends we should be resting. No government work. Era tonsanga mu bbala notandika okumbulira ebyo ebyekisiru byo. Junior anti kakati ettaka lyange bangobako find me on a Monday. Mba mpummudde as a senior worker. So Saturday and Sunday I'm not available. Mba wala mba mpuga. Having my free time. Kale byebyo sijja kusukawo wano. I want to tell all Ugandans, living obulamu bwammwe. Life is short. Have a nice week. Kanzileyo nange nebakemu. Mama Bira nkutumiddeko nnyo Mama Bira. Webale nnyo buli kimu. She's a very nice lady Mama Bira. Nkutumiddeko nnyo.
natandise okola live ku TikTok munsangeko eyo